Olwokubiri oluwedde nga 13 Apuli 2021 twajaguzza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi II ag'emyaka 66. Tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangaazi. Ababadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri Emmengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano balabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera lwe tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. N'eŋŋambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa, era tubasaba obutazigenderako, kubanga bwe muzigenderako so nga teziriiko mutwe n'amagulu zijja kubamalako emirembe. Bwe tubeera abakosefu tufuna obujjanjabi, era ne ku Kabaka bwe kiri. Tulina abasawo abakugu abamukolako, era twesiga ti embeera ya nnyinimu bajja kugitereeza. Njagala okugumya Obuganda nti embeera ya Ssaabasajja ekwatiddwa mu ngeri ya kikugu, era tusuubira ng'eno bwe tusaba Omutanda avvuunuke embeera eno mu bbanga ery'okumpi. On Tuesday, the 13th of April, 2021, we celebrated Kabaka Mutebi II's 66th birthday. We congratulate our king and pray that God gives him a long and happy life. Those who graced the occasion at Mengo Palace on that day, and those who followed the events on television and social media, may have noticed that the Kabaka's disposition was different from that his subjects and general public are used to. We all face health challenges from time to time, and they need to be effectively managed. And in the Kabaka's case, the challenges are related to allergies which, when they attack him, cause breathing difficulties, especially when he has a mask or a shield over his face. The allergies are being effectively managed by the appropriate medical experts. The rumors doing the rounds that the Kabaka was poisoned are totally false. I would also like to dispel rumors being posted on different social media platforms. They are baseless and should be totally disregarded. Otherwise, they will cause undue anxiety. I would like to assure the people of Buganda and all Ugandans that the Kabaka's condition is managed with requisite expertise, and we hope and pray that the Kabaka will achieve full recovery soon.
Ayi Katonda kuuma kabaka waffe. Amawulire ge mwakimye temugafunye? Bati ayambadde si kyekyo